abantu tebakyekkirizaamu abantu abavubuka tebakyayina ssuubi wobagamba ebintu tebakkiriza balaba oyogera bintu biringa ebiva ku mwezi njagala okuzaamu abavubuka b'eggwanga lino essuubi nti essuubi nzize beetaaga just kunzira mabega n'embeera eddoboozi lyabwe wojjidde yesebo ng'era waliwo omuvubuka agenda ava mu lusero lw'abavubuka kale naye nga muvubuka yesebo agambye atusuubiza ebintu ebimu yesebo nagamba you know what Yesebo. abavubuka leero nzize Yesebo. Uganda empya yesebo nga gyova okwogerako yennyini yesebo bamuyita Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yesebo abamu bamuyita Bobi Wine yesebo already naye agenda kujja esimbewo yesebo yogera luli yesebo muvubuka munno takyali muvubuka ali myaka 43 obuvubuka bukoma kwa 35 ensonga tomwegasseeko musajja mukulu tewegasse ku Kyagulanyi because mukulu kati ali mu liigi ndala saagala muntu yenna mukulu ajje mu kalulu kano era bagenda kunfunamu obuzibu bwa problem njagala nkikubulire buli kisa avudde emyaka gy'ekivubuka buli kiisa ovudde mu myaka gy'ekivubuka ng'oyagala okulembera oyagala tuditwala wa oyagala kutuuka kasoota nti ogenda kyusa future y'abavubuka tunuulira ku nsi ezikulembeddwa abavubuka gwe temuzeegomba nti nzize ndi ddoboozi ly'abavubuka era nkimanyi nti nzize kukyusa ggwanga n'ebintu byenjagala okukyusa mbimanyi ennaku ngiyiseemu mbadde obulamu bwange bwonna gye mpise manyiyo nti gwe ovudde mu buvubuka oyinza okuba olina ebirowoozo birungi naye watandika leeti gwe olina okuneegattako Bobi Wine akagatteko Kyagulanyi Robert Ssentamu his excellence alina kuneegattako